Laba wenkyuse, laba wenkumba. Okwewaayo, Bambi kiina, obwesimbu, nagwo omutendera, obwerufu, nange mbulina, obukulembeze, obukugu nnina, obugunjufu, buli wendi mbulaga, obwetoowaze, nabutandika, obwenkanya, bunyumira luno, okufa ku muno, nsiiba nkikola, ag'amazima, ntambula nago, obuyonjo mu matu, banneegomba, okweyimirizaawo, kirungi ssebo, oyo obulungi bwansi, bugagga wennyini. maama fe abaana abo abava mu kitongole ekirungi. Mwebale nnyo. Yimirire nawe bagambye tutandika n'ekigere kyaffe ekya ddyo tusimba fenna tusimbe tuzeeyo mu kifo ekya kkono zaayo ekya ddyo nozaayo ekya kkono nozaayo ne tugenda wansi mikono giteeke wano tumenye ekiwato menya ekiwato n'amaanyi akati emikono gaziya emikono bwoti tereze bulungi gendako wansi akati tugenda tambula bwetuti n'abalala bwetuti fenna twegobere paka buli omu wadda mu kifo kye tukitegedde 1 2 3 go tusinzira ku buntu bulamu. Omuntu bw'obanga ng'abaana beekakasizza bulungi kye balina okubeera si kyangu kubakyamya ne bwe batuukirira
abantu abalala oba abaana abalala abalina emizeneri oba ne batuuka tugambe kuba kati ebiseera nga ebabiyita bya digital buli mwana ajja abanga akozesa kompyuta mu ngeri emu ewa endala masimu gaabwe ne mu bifo bingi nnyo ku masaawa olwekyo omwana bw'abanga tetusobola kwewala bintu ebyo naye nekirala kyetumanyi nti ebintu ebigendako byonna tetulinaako buyinza ebiruka ebintu bingi nnyo ebirungi n'ebibi olwekyo kya mugaso nnyo abaana okukitegeera nga baviddala myaka egya wansi nti newankubadde kirabika bulungi nnyo kintu kirungi n'ogenda ku intaneti noonya kuliko ebintu ebimu bijja kubanga si birungi era abaana baffe nga balina okwegendereza kuba nti bakuuma nambasanze mu kibiina ekimu nga basomesa abaana bantegeezezza nti bababuulidde byamalagala biirala ku malagala gano getumira eka nga panado kubanga olusabamu bagakozesa bubi ne gakula bubi obulamu bwabwe n'okutuukira eddala te ku biragalalagala abaana emize gye batandika gye bayigira mu ssomero ne batandika okukola ki okubanga bakozesa ebiragalagala ebyo ebiboononera obulamu bwabwe obw'omu maaso nolwekyo national drug authority okubeera wano kituyamba nnyo okuba nti nabo ate bongera okunnyikiza bubenje ki obuli mu kukozesa ebiragalagala n'obutakozesa ate malagala nga bulijjo ekyo bigambo by'okuliisa abaana baliisa bulungi ne balya ku yogoti ne banywa ku mata aba Azam wheat twebaza Azam wheat n'abavujjiriza abalala bangi nnyo kwotadde ab'amawulire abatuusa n'ab'emitimbagano abatuusa ekisaakate kino ku bantu abalala okubamanyisa nti gyekiri ate n'ebyo ebiyigibwa mu kisaakate kino mwenna nga bwe mulabye abaana bano bajja emirundi mingi nga tebamanyi naye ne bayiga mangu nnyo era tubali tubabuuzaawo nga batubuulira nti obanze gwe omulundi gwange okusoose okufumba cake oba okuluka oba okufumba emmere naye ng'ate olaba bye bakola balinga abatandika edda ne be bagenda mu activities eddala ng'ez'okuzina ne bayiga okuzina amazina ag'enjawulo emizannyo kugamba ekisaakate kino kiwa omwana kimuwa kwegamba okusobola okumulaga ebintu ebyenjawulo ebiriwo omwana byayinza okukola oba kikyayinza okubeera nekibanga tekiri kwekyo kyokka kyabayize nti oba ku ssomero tetulina bayinza okuba tebalina emizannyo gyanjawulo kati wano tutukizako okulaba nti tubawa emizannyo egyenjawulo tubawa n'ebintu ebyenjawulo ebyengalo okuluka okubeekinga ebyokufumba n'okuyiga kwe bayiga mu kibiina bayiga ku byafaayo wano mu Buganda ebyafaayo buli omu waali buli mwana waali kimugwanidde okumanya wa gy'avudde era nga bamusomesa ebyafaayo mwekyo ekitundu kyabeeramu oba gy'ava olwekyo ekyo nakyo tukikola wano n'olulimi lwaffe Oluganda nalwo tuluyigiriza ate nga si Baganda bokka abalwetaaga okuyiga naye n'abalala bonna baluyiga era nga tulinawo abaana wano nga bava ebitundu ebyenjawulo mu Uganda naye ate waliwo n'omu gwensinkanye nga teye ava Tanzania n'olwekyo ekisaakate kino kisikiriza abantu bangi okuva mu bitundu ebyenjawulo olw'ensonga nti ekiruubirirwa ky'ekisaakaate kikwata buli muntu yenna buli ggwanga lyonna mu Uganda buli muntu yenna mu nsi ez'enjawulo yandiyagadde okulaba nti akuza omwana musingi omulungi alina abasobodde
Church, you know, closing. Got 20 years. Really, job we are in in facilitating us in many ways, and we thank them. We thank the headmaster along with the staff who have worked together with members of the Nnabagereka Development Foundation, Nnabagereka's office, and others to enable this Kisaakate to run smoothly. So this year we have over, I think it's about 480 something students. Is that number? 425? Close to 500, I would say. Between the ages of 6 and 18. And they have been exposed to different, normally we do have different activities, and they also bring in partners from different fields to be able to talk to children. And this time around, like last year, for example, we did bring the National Drug Authority, and we've always had Finance Trust Bank as a partner. We're very excited because this year we have MTN Momo that has that is sponsoring and sponsoring Kisaakate and has done a number of different activities with the children. We have others such as Joseph Farm Diaries, which has already supported us, and Zampuit, and other supporters who have also been very helpful in enabling this camp to move smoothly. We have different activities, as you have seen, both in class sessions and also outside activities, sports. There's also gardening. I didn't speak about that in Uganda, but as you see, wherever we go, we normally leave behind a plantation. It's usually a banana plantation and also vegetable garden. The same here, children have prepared a vegetable garden. Now this also enables them to know where the food that they eat every day comes from and how it grows. So in addition to really having a garden in place, but the kids are also learning on how to grow these things. Kale mmanyi okufumba mmanyi okufumba omuceere kati ebyokukwata amatooke nandaba bibe nabyo bikooya kati bweyangamba ogenda kujja mu Kisaakate nasooka nenjogera ne mama n'agamba genda oyige kirungi kijja kuzimba so wenajja mukusooka nalina negative attitude kati wetwagenda nga basenga bayogera naffe bakojja kati netandika okulikinga nga ndaba kinyamba because for my own good era nyamaza nnyo mama si nti owateekawo Kisaakate wasosola nti oyita baganda bokka naye naffe abalala the different tribes era tubakoma kyetuyiga nze nali ne low self-esteem, low confidence nga sobola kwogera mu lukungaana naye kati njize era kati nsobola okwogera nanebaza nnyo taata wange mwami Kiles out olw'okuleeta la idea n'aleeta nze ne baganda bano mu Kisaakate kuba kati njize ebintu bingi era nsuubira nti zigenda kunyamba okweyigirizawo kati kubanga basenga ne bakuja baleeta different ideas era nawe nolaba nga opikinga ate tinti bakusalirawo tugenda mu kino Gambia byonna plan kino mulina kye muyiga mulina kye mweyongerako mubuuze nnyo ebibuuzo bintu ebitategedde era nga Kasule bwenagambye bwagambye nti babawa freedom kugamba babawa eddembe okusobola okulaba kiddala omuntu kyayagala ayinza okuba nga baba mutadde mu muzannyo guno naye nga oba yalaba yandikoze buli obulungi oba nga ayagala kugezaako kintu kirala tugamba nakyo kiyamba okuba nti no mwogeraganya ne bakojja ne mubategeeza ensonga zammwe nekiki kimwandyagadde kuba nti tinofuna Kisaakate
Twogeddeko ku byokwezuula ne ku budirisa buno obuna nza kintu kikulu nnyo era nsanyusa okulaba nti ate abasinga mwenna muli mu myaka gyakibuuka bwe musanga okusoomoozebwa kungi nnyo kugamba okwengeri zanjawulo era nga abakunguzi babategeezezza naye bw'obanga muli wekkiririzaamu nga naawe osobola okulaba ebintu mu ngeri gyo tasobola kukusika kuzza eno kuzza eri bw'omanya nti okubeera omuntu mulamu kyeki ne bw'otuuka awali abantu kati bwe mumala okusoma mugenda kutandika okukola emirimu mujja kutuuka mu ofiisi ezimu osange nga abantu balina empisa zaabwe ate nga musize si ntuufu naye ate nga gw'owulira oyagala okukola omulimu ogwetaaga naye ate nga bye bakolerawo baba kampani bayogera ebintu ebitali bituufu nga si ebyo bwe wayiga Kisaakate si ebyo ebintu ebituufu nolwekyo kibabira nti tujja kwongera okukolagana awamu n'essomero lino twebaza nnyo abasomesa ne staff yonna twegaseeko kubanga era buli we tugenda tutera essomero eryo staffu abakozi bonna batwegattako naye nga n'essomero libanga kwegamba terituwadde buwiikifo naye nga lituwa n'ebintu ebirala bingi ebigenderako nolwekyo mwebale nnyo kulumirirwa abaana okwegamba ne mubanga mu extendinga kyemukola wano ne mubanga ate muyingizaamu ne programs endala kati ng'eyekisaakaate esobole okuganyulwa abaana abalala basobole okukola kyokuva mwebale nnyo nesunga okulaba okulambula compound n'okulaba kwegamba ekisaakaate nga bwekitambula wano mu homestyle era kubeera kweyongerako mu kumanya mu mpisa mu kwezuula mu kwemanya mu kubeera abaana be twandyetaaze okubeera nga tulabirako mu Uganda ey'enkya. Omukisa guno gwatuweereddwa gwazze nga tulinawo n'ekizimbe kyaffe kye tubadde twakamaliriza ng'ebimu ku birabo bye tusobola okubeera nga tulabirako okujjukira Nnabagereka nti yakyaddeko mu ssomero lyaffe. Twatuta omukisa guno okusaba okulaba nga ekizimbe ekyo tukibbulamu maama Nnabagereka mu piriyodi ey'ekisaakaate gye kibadde kitegekeddwa ku ssomero lyaffe. So ensonga lwaki twakibuddemu amannya ago aga maama Nnabagereka Silivia Najjinda ku lw'essomero ng'ekirabo. Amanya nze Kalyango Godfrey Nixon, headmaster Homestyle School Gayaza Bro. Mu bantu bangi ne mu bantu abana gakinzibwa naye olw'okuba olw'omulama gwe tuliko okulafubanira obuntu bulamu naye n'emikwano gye tugenze tusisinkana wano ne bakojja engeri gye batuyisaamu batuzaamu amaanyi okwekkiririzaamu mu buli kye tuba tukola batuzizaamu amaanyi era twagala okubeebaza kubanga saawa zino wenyimiridde mbadde sukkiririzaamu nti nsobola okuyimirirawo era twagala okubeebaza kubanga tunyumirwa. Okusooka twali tulina ekifaananyi kirala okusinziira ku kituukawo mu Kisaakate okusinziira ne mamange engeri gye yagamba nzije nga kale ntiddi simanyi kikituukawo eno naye tunyumiddwa era tunyumirwa buli lunaku wabeerawo ekipya. Sempala Margaret nga njigiriza ekibinja ekiyiza okuwaata n'okusiba empombo. Abaana bano mbasanze nga leero bali ku mulembe guno ogutambula ogwaffe ogwedda si gwe baliko. Abaana baliira ku dayiningi baliira mu ntebe okutuula okakamu kake n'okuwaata okakamu kake naye ennaku ze twakabeera nabo bagenda bayiga okubinnyonnyola, bagenda bayiga okuwaata, bagenda bayiga emigaso gy'emmere ezitali za ngeri zimu n'enva engeri gye baziteekateekamu nga si kusiika busiisi. Kati bo bambi bamanyidde bya kusiika, buli kimu kusiika, bakubuuza senga enva zinaawoma nga tetuzisiise. N'abazadde muteesese wano
abazadde kyemuyinza okubawo oba twemuyinza okubawo okula nga bebatendesewo tebikoma wano balinde be banadda buli budde nga badda okusobola okubyejjukanya nga bba abazadde. Nkubiriza abazadde beefiisa akadde kubanga kati tuli mu kulafuubanira obuntu bulamu era gwe mulamwa gw'ekisaakaate. Balafuuba n'okulaba nti abaana babajjamu babawa akadde ne ssente bitambulira wamu, naye ate bw'anaawaayo essente nga tafunye kadde ka mwana ajja kuba asasulira bwereere. Bafeeyo nnyo ku baana, babafatira akadde okusinga emirimu emirala kubanga tugenza okwesanga ng'abaana abamu bazadde baabwe tebalina budde ate babaleka ne bameidi. Batte akadde bo boogereko n'abaana baabwe babayigiriza emirimu egitali gya ngeri zimu tusobole okuggyamu eggwanga eddamu era eryeyagaza. Mama.